tuzze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Onako olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige ssukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku simu namba 052 46807778 olo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Balamusizaako nnyo abagoberezi baffe amannya nze Nyondo Witini nga nsinzidde wano ku Nyondo Skilling School. Essomero twaligulawo bannaye mu butongole tukyetaagira ddala abaana mu bungi. Room eri ejjudde eno ekyabanjiza ddala abaana ne rooms endala. Tukola products ez'enjawulo bannange mujje mu bungi si baana bokka n'abantu abakulu tubakoowoola mujje muyige ebintu eby'enjawulo. Bannange kirungi okuba nga olina ky'omanyi. Tebagambe eky'omutwe. Kikulu nnyo. Anti ne w'oba olaze luddawa. Kati ne w'oba nga omaze bulungi okusoma ebintu ebyo ne w'ogamba nti ogenze kunoonya ssente yo ogenda n'oginona ng'omanyi w'okomerawo olina w'otandikira. Togamba kuddamu bw'ate kati oba ntandike mulimu ki ntandikewo bizinensi kyode bizinensi yo watambula nayo ogirina mu mutwe bulungi era buli w'otambula otambula nayo. Ate eva ne ku bizinensi ng'osobola n'okukolera ewaka. Ate ne w'oba ogenda mu rent ogenda kwekolera ebintu byo ewaka. Wenoonyeza akatale ng'osinzidde waka nga totaddeemu rent ate kampangise wano ate kino gwe afuna empola ne waliyo abafuna ennyo abasobola okupangisa amaduuka kubeera ne b'opangisa edduuka n'oteekamu products zeezo. Ekyo kikulu nnyo naye ate mubaamu kati mubaamu munnaye oliye nga tajja kusobola gamba nti kati agenda kupangisa ayina waasula kati nga bw'aba asomye ebintu ekimwetaagisa okunoonya ssente bw'ate kati ngenda kunoonya ssente za renti alina okufuna capital. Kati mu bufunze bw'aba azze n'asoma wano kiba kituyambako nti waba amaze okusoma aho wennyini waali oba waasula wennyini waakolera emirimu gye. Wekiri wennyini tubakoowoola tufulumya products nnyingi ez'enjawulo nga jiiki tukola jiiki omulungi. Jiiki waffe mulungi ali ku mutindo. Tukola jiiki shampoo liquidi tukola gelo tukola basopu tukola ebintu bingi nnyo. Tukola shampoo tukola hair conditioner. Mujje nammwe mubiyige mutandike okubaako kye mwekolerawo ng'abantu naye nga si baana bato bokka n'abantu abakulu. N'oba olina emyaka 4 gwe jangu oba olina 5 kiri nti osobola okubisoma gwe jangu. Jangu oyige ate ebbeeyi yakuteeseganyaamuuko. Ebbeeyi nnungi buli omu agisobola. Ate erimu n'okuteesaamuuko. Mulimu okuteesa. Kisinziira oli otya. Tuteesaamuuko naye ng'ebbeeyi si mbi. Ate products zetufulumya za ddala nnungi. Ovaawo oyize. Ovaawo toliimuko emulugunya ate mbuzeemu wano eno oviirawo ddala wano ng'oyize okwekolera ng'omanyi ne by'ogenda okukozesa materials omanya ssente z'ogenda okutandikisa. Yes, capital g'ogenda otandikisa ovaawo omumanyi n'omanya nti ogenda kukozesa ssente bweziti otandikawo omulimu. Tukuyambako oba ogenda kugulawo ne bizinensi yo tukuyambako okugaidingamu nti kati kola bw'oti kola bw'oti wano kola bw'oti bw'oba tolina ssente za mashini ogenda kukozesa kino okitegeera. Kubanga wabaawo ebintu eby'enjawulo by'osobola okukozesa obanga ky'okozesezza wano nga tokirina ate eri osobola okufuna ekirala ky'okozesa. Nesanako nyumidde mu katanda. Nyumiddeyo oba neebakemu balabe. Nyumiddeyo obufaliso bwa ddala obanga ali ewaka. Wagonda obanga ali ewaka. Bannange mujje muyige tubakoowoolera ddala muve mu kutuula kulowooza nti bannange oba nkoleyo ka bizinensi ki oba nfuneyo emitwalo 3 mbeko kenjiya oba bannange mubiveemu ebyo mujje wano muyige ekintu ky'omu mutwe. Ojja genda ogula ebintu ng'otandise kukola buno bu bizinensi nga tolina ky'omanyi. Otegeera bituuke bikusale n'okusala. Kyembadde ngenda okugamba nti bisobola okusala. Bannange mujje tufune ebintu eby'omu mutwe tuyige tubyekolere
twenonyeza obutale ate biri abantu babyeyunira kubanga teri maka tosobola tolina maka g'obuuka nga tebakozesa sabbuuni. Amaka gonna gakozesa sabbuuni. Teri maka gatakozesa sabbuuni. Gonna gakozesa sabbuuni. Ate sabbuuni tumuyina wano, sabbuuni tumuyigiriza, sabbuuni mulungi. Atukuza atammuka bulungi. Alina ekyovu ekirungi. Kale bannange tubalinze ffe weetuli nnyo. Mujje bangi mujje mutweyungeko. Tubaliriza bulungi. Mujje mutweyungeko bane tukendeze ku bbula ly'emirimu mu Uganda yaffe. Kituufu. Kale bannange tujja kuba tubalinze. Ofiisi nzigule. Munegedde mu Katanda. Yes. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bika bulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.